naye njagala nsooke nkwebaze omwanasoda kubanga bulijjo munnange emirimu gibeeranwa munno bw'atutubika omutawu mu nkuuma ntiribiisi gwe ng'otega enkulembe ekyamazima sirina ngeri gye nnyinza abantu bano abatulaba okubayitako akapaalo omukulu kaayita ku muto nti naakubuuza amadda nti onoolaba amaanyi gakuwedde ate olyoka ojjukira okumbuuza omuyala eyatindiika enjolyaye bw'agivumbula mu lukenke abutamira okufaananako munnange olusereseeto olutereera kunyweza miziiza ate naye n'abako ne kiyeekolera bw'aba agenda kusiba lugenzi n'asiba olwo kubanga n'anaasereseta ogw'ennembe oba nnole talwawo era talinda njoga muyiggo kuwandagaza biwulungu jjo kunyweza miziiza si mulala nze Musis Bbosa Geoffrey Nawusiro nkonge ya mvule n'antagwira kye yakimu kiwoowoolo munyogwavu talina mazzi talya saava omwana w'abambeja omukenkufu mu lulimi Oluganda era saabasonyiwa lukaluwoomya okwetoloola ssengendo nabulamu ssengule 222 ekigambo foloma mulekerawo okukikozesa ku muntu efoloma oli yagoma mune mumama omusajja aliko efoloma nedda basebo efoloma ke kati ke babajjanga obulungi olwokuba bakabajjanga nga bakakozenga omutwe omuketolovu enkofiira eyannyinimu kwe yawummuliranga bwe yatambulangako n'agenda okukyala ng'ajambala bwe yakomangawo ng'ajjako nkofiire ng'agiteeka ku foloma waliwo etteeka erikugira nti omuntu atuse ku final yali tadda kino kizzeewo omwaka guno era bwe kyaddawo omwaka guno nga kankozesa omukisa guno baba bakkiriza abaali batuuseeko ku final okudda mu ngule kanzireyo kwe kuddayo era Katonda nanyamba nenkozesa bulungi omukisa ogwo nempangula naye nga 2015 banzijjako wazibu ddala engule enjigenzemu emirundi egiwera ena naye nga ngwa kitegeeza bwe ntukidde okuwangula omuntu agwa ebigwo naye wetukira okuwangula obeera olwanyi essanyu lyempulira olunaku lwe navaayo erugogo seebaka newakasaddayo gye nsula nasula mu woteeri nange nakunonyeza ennaku bbiri nga Katonda esimu nzigjeeko ningamba omutaka kiki nga neewummuzaako Mr. Dan Semakula muzukulu wandugwa ekatende mu makota lwandugwa lwakatende bwabirya wawoza simanyi lunangwiro olukulu lenge njabi ompaka wala konge banja liwedde ogolugaveta banja bwabanja takwasa gumubala bwegugwala sabo nkusabu ekitiibwa naye nga mukulu Dan Semakula oyo gwolaba erinnya lya lugero tugamba nti Semakula ga mbuga tegalengezebwa gatembeetebwa butembeetebwa. xpotv to the world. Abalabi baffe abalungi mwebale kwekumira ku xpotv ya online subscribing commenting ate sharing platforms zonna ez'enjawulo kwe tuli TikTok, Instagram, buli wamu ne Facebook ne WhatsApp enamba zaffe zibeerawo wansi osobola zikwasaganya ensonga ne zikutukako bulungi. Baganda baffe abakyabbeeyi eringa katale kali ku online ogenda ku website yaabwe www.kyabbeeyi.com ng'olina kyoyagala ottunda oba kyoyagala oggula gwatunda okuba ekifaananyi ky'ekintu ky'otunda bw'okikuba bw'oti n'oteekako details omuguzi n'agenda n'akebera n'akkubira essimu mwe kennyini ne muteesezeeyo gwe naawe olina ky'ogula genda kati dduka tokkiriza kubba genda ku Kyabbeeyi aba El Shaddai basindika akasente all over the all world El Shaddai nabe namba zaabwe ziri awo wansi ng'oyagala sindika akasente beekwata aba El Shaddai amanyi omwanasoda leero saakoze na abe nakoze ne Dani yali kakamera awe mabega mutebye ki ndina omusajja bamuyita omuzirangule ssengule so olina ssengule omwaka 2022 era nga nze ssengule aliko bwe ngamba ssengule aliko kitegeeza nti nze yakambazibwa ekitiibwa ekyo ogenda kivuga paka 2023 ngenda kukivuga okutuuka ddala 2023 nange nkyambaza n'abazzeeko yenayino baana abannangule oba n'abasengule kuba bw'aba mukazi abeera nangule bw'abanga musajja yawangudde abeera ssengule abalabi baffe abali ku expo si mukisa gw'amaanyi okubanga ffe ssengule ffe abamulina nga lwaki tosharinga ne munnaamanye era ayige mukama wange lubalewo omulamu tasamirirwa amanya sigogedde nga njagala ogo era okinzije mukama mbadde nakuga nti abantu sinnabalamuzaako omanyi mu Buganda wano ekisingira ddala obukulu okubuuza abantu b'osanzeewo naye njagala nsooke nkwebaze omwanasoda kubanga bulijjo munnange emirimu gibeeranwa munno bw'atutubika omutawu mu nkuuma ntiribiisi gwe ng'otega enkulembe ekyamazima sirina ngeri gye nnyinza abantu bano abatulaba okubayitako akapaalo omukulu kaayita ku muto nti naakubuuza amadda nti onoolaba amaanyi
amaanyi gakuwedde ate olyoka ojjukira okumbuuza omuyala eyatindika enjolyaye bw'agivumbula mu lukenke abutamira okufaananako munnange olusereseeto olutereera kunyweza miziiza ate naye n'abako ne kiyeekolera bw'aba agenda kusiba lugenzi n'asiba olwo kubanga n'anaaseresete ogw'ennembe oba nnole talwawo era talinda njoga muyiggo kuwandagaza biwulungujjo kunyweza miziiza simulala nze Musis Bbosa Geoffrey Nawusiro nkonge yamvule nantagwira kye yakimu kiwoowolo munyogwavu talina mazzi talya saava omwana w'abambeja omukenkufu mu lulimi Oluganda era saabasonyiwa lukaluwoomya okwetolola ssengendo nabulamu ssengule 222 mukulu Bbosa ngawe ozanzenzeka n'abatulaba ngamba nti abatulaba nobali mukunyenya ow'emisinde bale mugende mu comment section byasoose okwogera gwoba olina kyomanyiimu tuyambe babuuze n'ebibuuzo tujja kubiddamu tujja comment teekawo comment yawo mpitirivu nnyo ng'obuuza buli kamu tugenda kuyitamu wano nga tubaddamu nti kino kitegeeza kino buuza mukulu Bbosa nga tetunagenda tuuka ku kintu si kyennyini ekya ssengule oluganda luno lwoyogera wazaalibwa olwogera wasoma lusome waluwabudde ki mwana wattu nga bwe bagamba nti kyoyagala okirwanirira ate ekikyo kyekikyo eviviri kutikka ekinywa kyenku nazaalibwa wano mu Buganda eyanzala mu mbejja kitange musajja yeddira ndiga ndi Muganda kati nkakatwako nnyo okukekeya okufaakuuza okufuuza mu ngeri ya toko owenja ebigambo by'olulimi Oluganda byonna ebiri eyo kuzimu ebuziizi mbijjeyo mbibateekere wano nga kwegamba omufumbalanga bwateekera mulya luguvewe olusaniya lw'emibwasa kumeza mukulu Bbosa wakulira mu kyalo nakulira mu kyalo nakula ne jjajjange ate engeri gye nakulira mu mukwaba gwa jjajjange ye yajagaza nnyo olulimi bino mwana wattu siri mu Namasaka erinnya erisinga obukulu nze mu Nabusiro lwakuba we nawangudde engule ya radiosimba ekitiibwa kiri kati kibuutikidde erinnya lya mu Nabusiro ate nga lyembadde ntambula nalyo ebbanga lyonna oli mwana nzaalwa y'Ebusiro Busiro kasudda wakalo kwenzaalwa kasudde mu Lukakyengeza egombolola mutuba gumu masuulita essaza lya Ssaabasajja eri Busiro Wakisoye district gye wakulira gye nazaalibwa gye nakulira era gye mulinziika n'okusoma nasomera eyo okujjako bwe neesusunkuddemu n'emperamu ekivi omwanasoda nenzijjako mu kibuga ndabe ku kibuga engeri gye kibeera mu Kyaddondo nyingidde senior 1 era nsomedde waggulu oluzungu wabisoma nali manyi muwannyo obudde olulimi Oluganda ng'olina kuconcentrate nga ku lulimi Luganda lwokka ng'ebyo bino eby'ebitabo chemistry ebikidda mwana wattu era oyinza okukyewuunya nti kusinziira ku Luganda olumva muyinza okuba sirina wadde akagambo k'oluzungu kemanyi mu mutwe naye si bwekityo bwe kiri ate nga natandise kufuuwa wano oluzungu n'ennyenje zikunkumuka ku kibanyi ennyenje zikunkumuka ku kibanyi ne zigwa ne bagamba yoyo bunabusa nnyo era ntumanyidde ddala naye ate ekisinga okwewuunyisa banyambazanga ebigumba era ondabikiddewo nga babikwambaza ekibinyambaza ki nakyawa nnyo oluzungu naye nga walukyawa lwa butalumanya oba nga olina kyoyagala nalukyawa lwakuba siri muzungu sina nsonga endeta kusoosowaza luzungu nakulwagala nnyo nga nina olwange naye wadde nalukyawa tekyandobera kuluyiga tekyandayira kuluyigiragondera abakutwala webale nnyo naye nga ebigumba babinyambaza kibokooza okwogera vanacula bazinkuba naye abasomesa abankuba nga munkuba lwakuba nti nno njogera lulimi lwange ye kati sooka obuzeemu ekibuuzo abaasinga ng'ofuuwa oluzungu ku ssomero baliwa buti obudde buno abafuuwa oluzungu ku ssomero olwaleero balaba mu Nabusiro eyayogera ng'Oluganda ne bagamba nti ono kate yessengule kati ensi yonna gweraba gwetegeera zino wano ndi ku xpotv nandituusewo ddi wano singa si lulimi luno kale nno olulimi kino nga tugenda mu maaso ne programu eno abaana mubalage ebintu bino abaana mubagambe nti olulimi kyekisinga ate olulimi lwo si kive Oluganda abasomesa temukuba baana lwa nnimi zaffe nozatandikire ku gavumenti kuba yeteekateeka curriculum ate no gavumenti kintu kikulu nnyo gavumenti tukusaba kuba nendo gavumenti n'omuntu yenna ffenna tuli gavumenti naye gavumenti tukusaba oteeketeeke ebintu ebinayangwizaamu abaana baffe okutegeera ng'obasomesa mu nnimi zaabwe omunyankole olunyankole olusoga olunyalwanda lukiga lunyolo luluwo lujaluwo ennimi zonna indigenous languages ennimi enzaaliranwa zenjogerako ziteebwemu ekitiibwa mu masomero baleme kukuba baana mwana soda kubambaza bigumba omwana agenda ayambadde ekigumba kiwunya kubanga mbwayogera Luganda
ayogera Lunyankole omuzira busiro bakwita omuzira ndiga kiba muzira sengule ekya sengule kijja kwanguwa sengule 222 sengule nakajiwangula ndiko n'amafuta bigaba owunya mukulu Bbosa oluganda luneeno okuzibwa kanga olwagala gwe kennyini okusalawo gamba nti kandwagala emyaka ng'emeka otyo kati okussaamu ennyama ekituufu okubya ddala mu mwaka gwa 2007 nali mu senior 1 awo nga mpulira obusisimusi obw'okwagala olulimi awo ntandika 2008 ne kyeyongera ddala kati nga nze ndi mu senior 1 nga nsomesa aba senior 2 senior 3 senior 4 nga ndi mu senior 1 ng'olinga myaka emeka senior work senior P6 najitula 2000 yali 2006 2006 senior 1 ebera 2007 senior 2 ebera 2008 senior 3 nembera mu 2009 then senior 4 2010 n'emyaka 16 nengo osomesa abantu wali eri bakunyomo olwe size kubanga kulaba emabegera olako kuba balinga nze size kangera nga bonda bandi luyongo yongo ndi katono ati kati wano nagejjamu envumbi okweseza kigambo ekituufu mbulira gwoyita naye wammate mu mwazi gwe gumu ate era nga we nakugambye ti muno bwatutubika omutawu mu nkuuma ntiribisi gwe ng'otege enkulebe kitegeeza nti tutambulira mu buufu gwe mutawu kakati omutawu kangu kunyonyole mu kyaleeri twakulanga tulina enzizi zino ez'enkoma onsima nyoleka ziraba nnyo nga tubateekako emiti bwe muti nga tukulukuta bwezi weebale nnyo amiroko ne musena amazzi olukoma lwe lutya olumanyi olukoma si gye n'emiti egibeerako ziyite bwebanga bisansasansa n'abuuliranga gwe omana nja kunyumyanga naawe nja kukuwanga ku mpokota kubanga ozigaaya bulungi kati ab'omutawuni tebabitegeera ebyo kati omuti ogwo gwe tuyita olukindukindu gwoyogereko gw'amaggo bisansa kwe kuva ensansa kati ku mukindukindu okwo emiti enduli z'emikindukindu bwe buyitibwa obukoma oba enkoma kati kali awo tekalina omubiri gwako mugonvu naye kagumu era kyobola kabaka tumuyita lukoma ligwayo nti lukoma nantawetwa tosobola kuluweta wadde lugonda lugumu luwangaala ebira n'ebisiibo baluteeka ku kabuyonjo ensima ez'omukyalo webali nnyo kuba kati tebereza kiri kinnya singa bayite balwesiga tebandilutadde ku kinnya ekyo bwe kigira omuntu n'agwayo ne tufiirwa obulamu bw'omuntu kakati kikulaga nti abaganda balina art balina science waabwe bamanya nti ekigumu kiba kigumu era ne bakamanya nti kalibwa katyo ne bakateeka ne ku nzizi akati ako ne kaba nga kagira kati enzizi ezo bwe zikalira twafunanga omuti ne tusibako ekireku omuti ogwo guyitibwa omutawu kati enkuuma ntiribisi luba luzzi lwe mbadde njogerako sebo taata kati ngezezaako kugondezaamu nkaawo oluganda luwooma ate lugagga era nina ekitontome kyenjagala ennyo abantu bakyagala nnyo bakiwulira bagamba ojja kulaba bano batugobeera nga bakomentinga bawulira ekitontome kino nti anaalaba enkuba asooka bendano kyokka yeganya omuni ataleka awombayo naye mwagala ennono jukiza nannono n'owululasa nga nasawuseemu eggono nze owolulasa ng'enzizeemu akaayo ng'oluganda wamunyisa olutaliiko komo seeko n'otawanyisibwa nfeekabyo olwaba engono nkumwa batulaze enkanu guno omwana gwa wano gwavaako entalo kawakula ntalo yatookeza muli akasassa yava gyavudde ayagala kugwefuga wafuuka ndi balwanya towakana nkulya ennusu bwe yali ey'olubanja no teyasasula bwe yakuta bwe yatuuka mu ntebe n'atuula ekikijama naye musajja mukulu kiweja no bakibutongululu bannange takuta Uganda ngeerabye abaana ba wano bakunduzenga makunsu nga baana babalibo bagejjanga kisekenya olumugamba kate nasongoza omumwa olumugamba kate nasongoza omumwa mukuwubiza ensonyi ajogaaba engoma ng'ekirengere nga kyokuuza nyini ttaka nteesa mulya lusaalo ekisaali kibi kireke obise ku luzaalo kiriza luno luwalo bwomega tolumakiriza oli muwanguzi bwomega tolumakiriza oli muwanguzi zaya wowe azaya zaya zaya wowe azaya zayiza zaya wowe azaya zaya zaya wowe mukulu nga tulakuweera tunakulirira no amawatangulu naye ebe yabigenze kuno tentebe omwana w'emboga sumiki w'engule zo omwana w'emboga mpulira nkukuse kyenva people power wanyiguza abantu bo takomeka genda akola bayo komao otututte wakyagula ati bwe sibatwale eyo oli mwana muganda nze ndi muganda neddira ndikuliye ddira mbogo muzukulu wa Kayira gajule emugulu singo Kyagulanyi salute
ate sifa abali wa pimpa lubaze olw'omukyawe terukalira nakati lubaze myaka otandika otusomesa kati era nga bwe nkuga nti mu myaka 16 ng'olwo ndusomesa n'aba senior 6 kati nawe nali ndi mu senior 4 naye nga bantwala n'ensomesa aba 6 gwe byosomesa obijja wakuba ekibiina kya wansi ku byabali waggulu kireza oba following syllabus bakuli mu maaso naye gwe byobasomesa obijjawa omundi guli kwasooka okunkyazaako eri ewalala nakugambako nti sooka nakula ne jjajjange jjajja yanjigiriza engero yanjigiriza ebisoko kati ate bino ngero bisoko n'ebyobuwangwa kalica eri mu masomero tebiriiyo basomesa okusinga grammar basomesa butabo buno obwawandika obwa literature ebiyiiye ebyenjawulo ebyentunnoosi bitoto bye basomesa luno oluganda luno oluzibu abaana babeera balusubwa tebalumanyi era nze omusomesa wange Kahuya Peter Paulo Kikonyogo omunnasingo yali aneesiga nnyo mu kyo era nga naye yennyini ajjana ngamba Bbosa wano kiri kitya omusomesa n'akwebuuza yesebo era anenyumirizaamu njera we kyakumezanga bwebindu nasigala ndika mu nnyonnyonnyo nga ninnyako n'ogenda ate nga ndi mukaka mu nnyo ng'agaalubigi kati Dani ali ku kamera tamanyi bwebindu kyeki obwebindu obumanyi atunudde namulanda ng'omukondeera gwereddwako emiyungu nagaa kati bano abasajja bali mu nsi yaabwe abasajja obakubye akaga obwebindu kati katubunyonyola abatulaba omanyi ensujju oba ekiryo ky'ensujju kitandika okusuula obuntu obukiyamba okwekwata wekirandira kati obuntu obwo tubuyita obwebindu ate mu bwawule ku buguju obuguju bwe busujju obuto kati nali nga mbasomesa bino engero ebisoko n'ebyobuwangwa byonna azijeno babayinza okuba babayitanga emiramwa atunnyonnyole obulombolombo obudda ku kuyigga tunnyonnyole omuganda n'okukomaganga gwe mutwe ng'omwana alina okukola ese ekigambo ese ndowooza gwe kitegera bulungi ng'awandiika ku kukomaga ng'ategeera kyawandiika kati ebyo nali mbimanyi nakula nejjajja abaswahili bagiyita kichwa mutwe kichwa abenaku ze bagiyita sekalootera kimanyi era oli onzijaawo ekigambo foloma mulekerawo okukikozesa ku muntu efoloma oli yagoma mumama omusajja aliko efoloma nedda abasebo efoloma ke kati ke babajjanga obulungi olwokuba bakabajjanga nga bakakoze nga omutwe omuketolovu enkofiira eyannyinimu kwe yawummuliranga bwe yatambulangako n'agenda okukyala ng'ajambala bwe yakomangawo ng'ajjako nkofiira ng'agiteeka ku foloma olwokuba kaakulamu ng'omutwe kati abamu we bajja ekintu bakitwale ng'ekivumo bavumenga bannaabwe nti omusajja aliko efoloma era kasagamba efoloma nti oyo avuganya edimutwe era gye muli abasinga balowooza efoloma mutwe nedda bannange kale nno olabye gwe okiyize era balina okwebaza xpotv kubanga teba kubayo bannange wano wewali akaga bagamba wali akaga wagwa nakasumbyo mujje wano ate netulala bajje balange enteekateeka nnyingi zetugenda okwanjula webale nnyo munnabusiro ajja kubasomesa ndika bulindirire nga mujaguzi ya Namulondo evuga munaku ne musanyu kubanga nze omwanasoda tuludde naye nnyo munywanyi wange wadda nga tutambula musonge na ndabye emirundi mingi ate ekyokusomesa abantu basabasajja kinsingira ddala okwagala mwe mubuuze mujje wano ku xpotv muteekewo ebibuuzo byammwe ajja kubimpa ate nange embeera eri nga nnengera nga bwempandiika tujja kubiddamu bibuuzo bingi bye nakubuuza ku luli naye abaali wano tebafuna mukisa bimanya so ojja kunganyanziremu mbibuuze tewali buzibu taata mu kusoma awo ebimu ku bibale ku bilabo by'oluganda by'ojjukira oba bulinga bu awards wakati mu kusoma awo nsooka okujjukira empaka ezaategekebwa abankoba za mbogo kubanga ngera bwondaba nti ndi musajja mwagazi wa lulimi kyekibiina nali nteeka okubanga ndi memba mukyo nali nkirimu enkoba za mbogo ayambye nnyo mu masomero okusimba emirandira gy'olulimi oluganda kakati nawangula empaka essomero lirya balita St Charles eryo lina tulirako O level empaka ezaategekebwawo ez'olulimi oluganda ezasooka nze naziwangula kati nekimpa amaanyi nga kitegeeza bwe ndikula nja kusobola okugenda ne mu mpaka ez'amaanyi kugamba bw'obeera n'ekirooto kikuume ate kiremereko tozikiza kati nnaku 2 emabega natikiddwa obwasengule ogenda kufuna erinnya ogenda kufuna ekitiibwa
mu ggwanga lyonna era kati bagamba ssengule 222 yes Uganda yonna yawangudde empaka z'olulimi Oluganda Uganda yonna ssengule 222 era babuuza Musis Bbosa Geoffrey Munnabusiro Nsereganyi olulasange naye nga kyava ku kiri kyombuuziza nti eyo musomero eri wakolanga otya nakola bulungi era empaka zinetabamu mu biseera eby'amasomero zampa okwekkiririzaamu n'okukikuuma n'enkikuuma bw'omaleza essomero mpaka akize wagamba nti kati ne zino kanzooleke weebale nnyo okumbuza ekibuuzo ekyo omwanasoda bwe nva kuza essomero ne ŋŋenda nagendako ku mpaka ezimu ezitantambulira bulungi zaali za bakatuliki radio sapiensi ogimanyi eri awo nsambya ya bakatuliki bannaffe kati nze ndi mukristaayo empaka zampisa bubi ezo ebibuuzo bye babuuza nali ndowooza babuuza Luganda luno lwemmanyi ngenda nzungire eyo ndowooza nti nja kufunayo empaka naviiramu ku mutendera ogusookera ddala bambuuza ekibuuzo kyenzijukira obulungi baŋŋamba nti tuli mu nnaku za kalema tuweeyo oluyimba mu nnaku za kalema kati ennaku za kalema nze nga nzimanyi kati omukatuliki ali eyo yalumanyi waba gwe luyimbe naye nze lwannema ate baba tebagenze ku ddiini anti bya ddiini bali babuuza bya kikatuliki bayinza okubuuza essaza ly'abakatuliki erisangibwa Emitiyana nga tolimanyi nibakugamba simanyanga nyakulya essaza ly'Ekiyinda Mitiyana kati byabakatuliki so balina amasaza nga naffe bwe tulina aga Buganda kati eryakalema ennaku z'akalema zikujja mu mpaka zanzija mu mpaka kati bwe navaayo omusomesa yansomesa Oluganda ye yali mukatuliki ng'azimanyi nangamba nti nali nina okuyimba munaku za kalema Mukama atuyita na kati nze ndolaba bigambo ntukawumbira n'okubira si mukatuliki notuukiriza kino kye baŋŋamba nti omuntu amanyi nnyo Oluganda babeera nnyo bya buwangwa era abasinga babeera basamize kyekyo era musamize si kuba nsaggo sinze zigudde zitya siri mukubi wansaggo mu Luganda luli lwennyini taata abasinga mbeera bajjonjo mujje munyenye nze siri mukubi wa nsaasi naye nzikiririza mu nzikiriza y'obuwangu kubanga mu buwangu mwe nazaalibwa ate gano agafa amadiini gano agajja diini zino ezajja sizirinaako buzibu kubanga buli muntu wa ddembe okusinza mu ngeri ye gy'ayagala nekyakkiririzaamu omusiraamu alhamdulillah omukatuliki Yesu yeebazibwe n'abalokole Yesu yeebazibwe n'abakristaayo nange bambatiza mu bakristaayo n'ababisaka bali igulu batolo olaba waliwo bana babakayi kugamba eddiini mpitirivu nnyo n'eddiini ezo zajja wano ku mulembe manyi Kabaka Muteesa yayita abasomi eddiini zatandika mpolampola eyo mu 1849 ku mulembe gwa Kabaka Ssuuna Abawarabu ne bajja ne batandika okusomesa Islam 1877 gundi Rodel Montpierre abaganda bakalubira okwantula erinnya Montpierre ne bamuyita Mapeera awo welyava yajja ne mune brother Mansi nabo ne baleeta eddiini mu 1879 naye bembuusa awo be bajja mu 1877 abakatuliki amanya aba protestante taata naye ng'eddiini zajja tetulinaako buzibu kasiteba ng'eddiini terina ngeri gyerwanyisa buwangwa bwaffe busigalewo okuba nayo nzikiriza biri byatusangawo tuva ku sapiensa kakati awo neteekerateekera empaka zinaddako awo nga budde ku sapiensa zaali za entanda ya Buganda eya CBS nayo nabalumba naye era okulowooza kwange kwali kutono nali nkyasoma nivuganya n'abasajja abakulu n'abakyala abakulu era ate munange natambulako ko naviirako ku mutendera gwa kubiri mu Ntanda ate eyo ye kyakugobayo ki eyo yo ekyangobayo ekyasooka nali nsoma nga nnyimbagatanyiriza waliwo kyetuyita okutta aganaaga bagamba ase aganaaga ng'agula omugumba omunafu kubanga bw'ogula omugumba omunafu oba ofiiriddwa nnyo ye mugumba ye ennyini yatalima kati ewaka akuzimbirira ng'obudde tazaala talima nti emmere eneeyala waka abagenyi bana gye balaalya akuzimbirira ng'ekisaka olina kifaananyi era abakyala bannange baako kyokola ekizimba bbaawo abakyala abawaka kati abasajja bakyagala okuwasa abakyala abatakula oba abatalina nsimbi mulembe gwa .com mbu n'abasajja bafumbirwa
olwo nawulidde ennaku eziyakafumbirwa sijja kumwogera osobola omuyisaawo n'akola tonkubye emigo omwana soda ssengule bulijjo otya bagamba omunuvu agaanirwa empisi terya menvu CBS yatulema ne tugiva CBS yatulema kati CBS nabanyigiramu oba obunyivu bwange mbujjeyo naye kambuleke bwogere ojanye kwegamba nsobola okwejjako ekkokobereze liri bwe yannema wali nga nkyasoma nengamba kambalaaze nenzirayo nga maliriza okusoma senior 6 ngituula 2012 nenzirayo mu 2013 mu Ntanda ne bankuba ebikono mwankuba ebikono batya bankuba ebikono bankuba ebikono kukuba ekikono tokimanyi nnaku zino uli nakuzizika ngolo bafakinga bagamba onaze taasoboke saategeera nnyo naye naddayo nembaluma mu 2 yali 2018 ate awo nga bakaawo bazibu nga bantegeera nnyo tebaagala kumanya kubanga 2018 nagendayo nga ngenzeeko kko ne mu engule nali ngigenzeemukko okusooka wano myaka gino 2015 engule sebo ngenza okugiwangula nali natuuka ku final yaayo era byonna ogenda bitugamba yonna ngenda kubibagamba kati 2018 wengera ku Ntanda ankuba bubi nnyo kubanga nali nkola ku HTV oba waligimanyako yali awo mulago ku 2 mpozi bwe navaayo nengenda ku ABS ey'omugenzi pastor yiga wano Kawala kati nagenda newandisa mu Ntanda ndi ku ABS kyawo ate ekikono ne kiyitirira bagamba muno omukozi wa TV atazze wano empaka zigire nsomesa Oluganda ensi yonna abantu nsaasaanya olulimi lwa Ssaabasajja ekyo kyokka kyankubisa kubanga omusajja yambuuza ng'ebibuuzo nga n'okwewera yeewera n'agamba bakutenda kino kitte sajja mmwe muli bazibu ng'akikubuusisa ffutwa nze namanya byonna nti baali bakigenderedde okunsuula era Entanda njirinako ekkukuubereza ery'ekika ekyawaggulu olw'empisa gye bampisaamu katinikali waliwo kewagambye nti wasomako n'omalako S6 abasinga balowooza genda ku university kusoma mirimu ng'olowooza ki ng'olomaze S6 kati bwe mmaliriza S6 of course sente tezaaliwo bulungi okweyongerayo nandibadde nkyagala era nandikyagadde nali nkyagala nnyo neeyongereyo kubanga Oluganda era akabuuza ajjako era nandirututte ku university nenusomerayo nayo nsoma Oluganda ng'otambulira mu Luganda ng'emafuta gakulukuta nze kati abantu bonna batulaba mu Buganda wano nze nseregganyi munnabusiro Katonda yantuma okusaasaanya olulimi lwa Ssaabasajja buli kanyomero era mukama wange nenda ndigeze ku university nali nja kulongera naye nakomawo mu senior 6 olw'obufunda bw'ensawo bagamba omuyonjo omutono gukyamya enkoko ekyensuti naye ate olulimi Oluganda lwo oba nagenda ku university kati ba professor ate nze baneewuunya olulimi lwaliro lwenkozesa ti lwaleero bwe bigambo byenkozesa ba professor nabo babiyeegomba kuba babyagala nawandika ekitabo Olulasange gwe nakikulagako era n'abatuuliza nja kukibaleeterako bakirabe ba professor Makerere bakyagala nnyo bagamba guno omulimu mulungi era abamu ne bagamba ono omwana asaana na diguli nagundi kumutikkira bagita doctorate yes bagita doctor of philosophy yetaaga doctor of philosophy abasoma ennyako bakategeera doctor of philosophy kubanga kino kyataddewo si kyangu kitabo kiyitibwa Olulasange era abasobola okinoonyaako kuba mu bookshops gyekiri nakiteekayo mwanje ninaamu Aristoko New Styles gyekiri kitabo Olulasange nakiteekayo naye ng'okituukako n'osoma Oluganda luli olugumu olw'ebuzibu olw'ekusifu n'onyumirwa n'owoomerwa oyiga nga bw'onyumirwa nebitambula kinnawadda omwaka gwa 2015 gweyogeddeko ogwa engule yasooka ova ku kyogamba nti kannumbe era biki otabyojjukira mu mwaka ogwo mu ngule y'omwaka nalowooza nti neetegese nnyo ekyamazima nalowooza nti neetegese nnyo naye era nali neetegese kuba santuse ku final kwe gwasooka nentuka ku final 2015 era wadde tebyatambula bunyujjukira ebiseera bye baali batuusa bana leero batuusa basatu bakyusaamu ate awo olwokuba natuuka ku final bateekawo waliwo etteeka erikugira nti omuntu atuuse ku final yali tadda kino kizzeewo omwaka guno
era bwe kyaddawo mwaka guno nga kankozesa omukisa guno baba bakkiriza abaali batuuseeko ku final okudda mu ngule kanzireyo kwe kuddayo era Katonda nanyamba nenkozesa bulungi omukisa ogwo nempangula naye nga 2015 banzijjako awazibu ddala. Kikyo jjukira ennyo ekyakulemesa mu 2015 gwe wakontana naye yali akukira oba waliwo ebigwa bitalaze? Yali tankira mu ludda olwa culture naye yali ankira mu ludda olwa current affair. Engule etambulira mu biwazi bingi oba eyitira mu biwenda bingi bwe babuuza ebibuuzo byabwe ebyo babuuza mu byemizannyo ebyobufuzi ebyensi general knowledge ne babuuza engeri ebisoko kali kyakwegamba yo kyobola bagita World Cup ya lulimi Luganda mu Uganda muno yerinya erimanyiddwa World Cup y'olulimi Oluganda babuuza bingi bakubuuza ebikwatagana ku World Cup ne bakugamba ani yakubye penalty yasimbye yawanguza Morocco kakati ebyo oba togoberera oba oli tale olina okubanga oli mugezi nnyo akasolo ke bayita embaki kali awo kabikuubo ku katono kati kagezi olina okuba embaki olina okuba omugezi kati olina okuba ng'omanyi bakubuuza department eziri muno mu Uganda ebitongole ebya gavumenti ebyobufuzi byonna mu parliament ababaka olina okubamanya nti bali 529 n'omanya n'okumanya nti opposition erina ababaka 57 n'omanya nti kibiina bwe kiti kirinayo ababaka omu oba babiri n'omanya ebya East African kati nze bambuziza ekibuuzo ojja kubimbuuza nze bambuziza ekibuuzo kyenzijukira era kyendowooza nti ebimu ku bibuuzo ebyenkizo ebyampanguza kitegeeza nti ku mulundi guno nazze ate netegese nnyo ne kale namanyi obunafu bwange bwe buli current affair kuba ebibuuzo bya current affair leero bye byampanguza engule oli naye yabadde ategeera ebyobuwangwa oli yadde n'ategeera ebyobuwangwa naye yaliyooko yali emirundi egiwera nno naye nga ate oli naye sibimanyi kubanga teebereza imagine okukubuuza ebifo bitaano bwe biti Papa Francis Bogoguriyo gye yakyala nga sibimanyi ku mulundi guli jukira yali azze yajja 2015 oyo Papa bamutikkira 2013 naye 2015 yali mu Uganda kitegeeza eggwanga lyaffe ino Uganda lyalina omukisa okukyaza omutuukirivu asemberayo ddala okusinziira ku babukiririzaamu okusinziira ku bamukkiririzaamu oba abakkiriza mu nzikiriza ey'ekikatuliki nye bambuuza ebifo ebyo nali sibimanyi yakyala Munyonyo yakyala eno mu maka g'abakateyamba egundi Nalukolongo ebifo ebyo ebyenjawulo kati bali baagala naye nali sibimanyi n'ekirala ne bambuuza ekinusu ekyafuluma oba kyali kyafuluma mu kyogamu ekibuuzo kijjawo ekyo nali nakigwa mu biseera ebyo kitegeeza nali seeteeseteese kimala kubanga current affair nali munafu nnyo naye guno omulundi taata mukujja nga ogenda okwewandiisa abawandiisa kati nga bamukulu jjejje baani bo tebaakuterawo okwombeera nti ono yaliwo ate yali amanyi abasajja abateekateeka engule mbasaamu nnyo ekitiibwa abasajja bagezi nnyo basajja bantu balamu kintu kyabwe kiri feya kintu kyabwe oba okiwaana lwakuba wamaze okuwangula nedda sebo kyenjogerako nkimanya ate emirundi emeka gyengezezaako n'engwa emirundi gyonna n'engwa engule engigenzemu emirundi egiwera ena naye nga ngwa kitegeeza bwe ntukidde okuwangula omuntu agwa ebigwo naye wetukira okuwangula obeera olwanyi naye siyinza kugamba nti nno giri emirundi gye najjangwa nti ate banjanga bagira nagwanga obunafu bwange mbukugambye kati kitegeeza nazuula obunafu bwange we buli neneetereeza era kyenkugambye nti ku mulundi guno okufuuka ssengule nazze nkyetegekedde nnyo wakisuubira nti kuno zemba wangula oba ebyomukisuubira era saakyekanzeemu wadde akatono bwe kati kankubulira omwanasoda kuwanyooma b'opponents bo saabanyooma naye nekkiririzaamu nga nze era nze n'abawagizi bange mbadde nga nzijja mbagamba kubanga buli mutendera tegubadde mwangu we mbadde nga mpita wonna akalulu kabadde nga kansula ku basajja abanaggwa n'abaluddemu nga basajja mbaggu mmekete ŋwaŋŋuli nkerettanyi naye nembasala ebiwuuga nabo nembayitako nentuuka mu lugendo olw'obwanguzi ani gojjukira kugamba nti mu butuufu oyo ye namwekuliramu mulago basajja bali babiri abo bo naddayo era buli gwe nawangula naddangayo nemumulootako nasooka nenzijjako omusajja muyita Kakoomi Faruuku omwana w'ekyaggwe oyo w'ekyaggwe oyo yava ntunda yagamba w'entunda yeye Kakoomi yali muzibu era okumanya nga yali muzibu
ebibuuzo katono twenkanya amaanyi naye natayawo olugero lumu ate ye n'alugwa ne mumuyisaako ne kati mumazi oyo n'omugamba nenga kati gwedda wali ne ninda lawundi eddako kati ogwo omutenda gwe namusangirako baguyita sesota omutenda guyita wa sesota mu ngule muzibu nnyo gwe lwaki gwe mutendera gwe baleeta ebibuuzo n'obita byonna kati bw'obala okubita byonna ne baleeta essota esota lijja n'akabuuzo bwe bakubuuza akabuuzo ako n'okagwa kono kaba kangungu naye wekangu okukumegga kasita kakumegga nga buno bw'okuŋŋanyizawo bwonna babwera ng'oddayo ku zero litema mukontanyi era baliyita sesota tema mukontanyi liba likutemye era bwe bakaleetera wonna obeera alert ngera bw'onoobeera n'omuggo nti essota bwe lijja nga liraaka bwe liti nikuba bukubi ku mutwe kuli betenta kasita kajja ne bakakubuuza ne bakugamba nti ani minisita w'e Kampala n'otamwatamwa bannange obubonero bwonna bw'okuŋŋaanyizaawo omwanasoda ng'osigalirayo ku zero oyo omuyitako kati muno bw'ayita nga ye akuyitako ng'agenda yasigaza buli eri infact essota eryo lyo lyangu nnyo okugjako omuntu ow'amaanyi ne liyisaawo omuntu atalina lyamukisa kugamba likwata omukisa engule wangulwa okumanya n'omukisa naye essota eryo lina okuba ng'osaba nnyo obeere n'omukisa oliyiteko singa osamira nnyo ekyo sikyogedde ekyokusamira sikyogedde twongere omusajja omulala gwe wajjeeko n'ogamba nti omusajja omulala gwe najjeeko ate naye wabyafaayo nnyo kubanga yampangulako ate nezimpaka saazogeddeko nazo zaali za masomero nali mu senior 4 baziyita lukoye yategekebwa omulundi gumu gwokka ku radio star awo ku parliamentary avenue awo ku UBC lukoye yategekebwa waliwo ssengule yawangula 2.5 mukulu mugerwa Bumalo bebategeka empaka nga z'abaana bamasomero aba secondary awo omusajja oyo yampangulako mu mpaka ezo eza lukoye era naye yali atera kuba yali waggulu yali mu senior 6 nga ziri mu senior 4 yali mumanyi bamuyita Kayondo kati era noddamu ne mwolekanganya obwanga labayo bagamba ensisinkano tebayo alumu enkejja amazzi egaleka mu nnyanja egasanga mu luwombo namusisinkana ku radiosimba konze kati wano nina okukuusiira ebinene byasisinkana ku nabyonza ate agalabagana kati angana agamba ajja ne mugema tugendane netugendana omusajja yalina amaanyi alo era ye katona nzijeko kyobala mugaye nti abasajja bano ababiri be bambeeredde abazibu mu lugendo lwange n'abasigadde kuyisa era olwabajjako kakomi nagambye nasooka nimujja ku sesota olwonamugiddeko ku mutende gwe bayita nviira ku ngule gitwale nga semi final kubanga ayitawo yagenda ku final ate muyita mu bibuuzi ebifaanagana awo tewali kwekwasa omusajja akujjako bulungi erimba oli bambuuziza byangu nze bizibu akuba knockout bulungi nokkiriza tewaba kubbiraawo nti oli muwuliriza guno tebibuuzo byegwekwatako tewali kubanga basooka ne bakwekako omu mu kasenge akeekusifunga obaayo wabaayo ebireekaana bingi obeera mu kasenge wali nga bireekaana byokka byowulira tolina kyosobola kuwulira bagenda okujjayo ng'oli yamaliriza nga naawe otta bibyo bagenda okugatta obubonero nga bagamba ani asinze nga gweyitawo ng'oli avaako bwe kityo nno bwekyali mu mutendero gonviira ku ngule gwa mutawaana era abakontanyi bagutya kubanga muyita mu bibuuzo byebimu teri kwekwasa olwo kontana ogamba nti mpomerwa lulimi luganda oba ebirabo bino ebiteereddwawo kontana nze eva wonna wembeera ne wano ndiwo lwakuba nti njagala olulimi lwange so si bino ebirabo simba byeteekawo obukadde kyapa iye ebyo bijabuze nanze nayogera nengamba nti bannange nze nkontana nzize ekisooka ekintu nzize nkyagala nzize nkizimba mu bantu nkyagazisa omwoyo gwe nina eri olulimi lwange nejjajjange yangamba tozaayanga olulimi ozaayanga omubiri n'otozaaya lulimi kati omwoyo ogwo gwegumbaamu obwagazi bw'olulimi lwange era in the first place oba mu kifo ekisookera ddala nakontana kubanga olulimi ndwagala nga nkontana lwakunyumirwa kati awo ebyo ebirala binagamba binansangayo busanzi briefly nga tetunaba kukubanga abamaliriza omwana ono gwabadde naye eyitibwa endukusa kiki oyinza okwogera ku mwana oyo mu bufunze kuba omwana ffe twamulabe nga future we
omwana oyo erinnya lye ekisooka ye Kawoya Kelvin, taata we ye Buwembo Moses, bali awo ebulaga ku Mwenda bwe bawangayire era mbatumiddeko yonna gye bali ebale nnyo baidala. Taata w'omwana oyo ye Buwembo Moses ayogerera mikolo, weebale kumpa mwana oyo, mwana mugezi. Kyenyinza okumwogerako oba ngambye okumwogera ku mwana mugezi nnyo 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 nnyo. Ate kitaawe yamwagaza olulimi kuva buto ddala. Ng'egyali mwogezi wa ku mikolo, omwana agenda naye ng'akolanga katumwa. Omwana amutendeka, amwagazisa. Kati bwe nali mpandika ekitabo Olulasangeye, waliwo abantu be nakugamba abo be natuuma ab'emige abanyambako mu kumayiriza omulimu. Okuwandika ekitabo si mulimu mutono era si mwangu. Omwana oyo y'omu kubaagire yagamba taata we, taata nange njagala mpeeyo omutwalo omusomesa oyo bw'aba awandika ekitabo gumuyana contributing ku lulimi olwo. By then kali mu P4 kali mu P3 P4 kali mu P4 ne kawaayo omutwalo bambi naye omutwalo gwako nagulabanga kakadde kuba gwata out of love nga n'abakulu bennyini mbatuukiridde mbeekubyeko mbagambe nti bannange twaga tukole omulimu bwe guti ku lwa Buganda baamu tebafaayo. Nkyansanyusa nnyo era kyanneewuunyisa okuva olwo we najja omukwano n'oyo omwana ddala. Enteekateeka ki gy'olina eri omwana oyo? Kuba weebale nnyo enteekateeka gye nina eri omwana oyo, ngenda kumutendeka, sigenda kumuggyako ngalo, ngenda kumutambulizaako amaaso nti ndabe nga yesengula ddako mu maaso awo, akyali muto ate etteeka limukwata terimukkiriza kuddayo nga ndukusa, kati alina kuddayo nga nze ng'omukontanyi. Kati ntuusa abasinga bwe baagala ono gwe tulina wano naggagga akasente mpulira n'owunya kawunya ekyafa kyamutudde mudde naye tebayiika ewange bannange tompendulira abasajja ne bajja ne tetwakulabanga okutta ekyeka ennene bweti goza bayizawe ne bannajja tezinnatuuka naye kaakaddeko oba ziri mu banka bagende eyo mbasindise mu banka kale bazijjeyo bamenye gye baagala owulira otya bosi omwana soda essanyu lyempulira olunaku lwe navaayo erugogo seebaka newakasaddayo gye nsula nasula mu woteeri nange nakunonyeza ennaku bbiri nga sikatonda esimu nzigjeeko ningamba omutaka kiki nga neewumuzaako kubanga esimu n'olunaku olwaddirira olw'okuwangula nazzaako essimu ng'obubaka bungi ate nze omanyi ndi muntu w'abantu abantu abali ku WhatsApp mikwano gyange bangi nnyo, abali ku Facebook, abali ku YouTube, abali ebweru wa yonna Australia eyo yonna mu kyondo ky'Abawarabu eyo yonna mikwano gyange UK USA abantu banjozaayoza neje buye n'okulira omutwe gunnuma kuba obubaka bwasukka mulimu ku bana kutoola bano abakuzzaamu ku maanyi ku mafuta kasukaali mbadde sinabafuna nnyo era ndowooza kambakoowolere wano oba otya abantu kujja ekonome yafuuka ekonome abantu buli gwosanga agamba ekonome atugamba mwe abalinamu mu ebyekonome temwagala mmanya ebyekonome tebagala kumanya kuba n'abatagunywa bangi bapangisa ate awo wekyewuunyisiza naye nga basebo temukoma kuyogayoga sebo kulika weebale nnyo bannange n'ensimbi zennyininyini zizaamu amaanyi. Oluganda olulimi ng'Oluganda olwogerwa neeno abasinga tulukozesa ne tuluyita kungulu mu kyo ntegeeza lugendanga oluseerera kati gwe nga gwe ssengule obudde buno oteekateeka nteekateeka ki nvuunike kiri ogenda okugatta ku lulimi Oluganda oba oli awo okuluzza ku ntikko? Envuunike naligattako dda era ekikwatagana n'olulimi kati kankutegeeze tingenda kwongeramu bwongezi maanyi. Nze kinkoze bulungi nti ngenza okufuuka ssengule nga nafulumya edictionary y'olulimi Oluganda oba enkuluze y'olulimi Oluganda gye natuuma Olulasangeye. Kitabo kino kigezeko mu masomero ag'enjawulo ku ssematendekero oba amatendekero aga waggulu ne mu maka g'abagagga ag'enjawulo gye situuka nga kyo kyatuuka. Kitutteko ebulango kitongoza kubaawo ebiseera ebisinga abasinga gye bagambe gye bisibuka. Njagala okumenyawo ensonga eyo nti ebulange gye bisibuka nti kasa bagamba nti oba gundo no kabaka affe ow'ebweru kasa kamala byonna kasa kikonamu. Njagala kukimenyawo ekyo, njagalira ddala okukimenyawo. Oluganda omwana soda aluvunaanyizibwako ebitundu 10 ku kinnaakyo. Muganda ngoli yani bamuyita Dani naye Mr. Dan Semakula muzukulu wa Ndugwa ekatende mu makota lwa Ndugwa lwakatende bwabirya wawoza simanyi lunangwiro lukululenge enjabi ombaka wala konge banja liwedde ogolugavita banja bwabanja takwasa we gumubala bwe gugwala
Sabo nkusamu ekitiibwa naye nga mukulu Dani Semakulu oyo gwolaba erinnya lya lugero tugamba nti Semakula ga mbuga tegalengezebwa gatembeetebwa butembeetebwa nennyini abadde takimanyi olugero mulabye nga agamba bannanga basajja naye kimukakatako ku lulimi lwe kimukakatako kati alina 10 ku kinnaakyo n'omwana gwazaala nange gwenzaala nawe gwozaala avunaanyizibwako 10 ku kinnaakyo ku lulimi teruliiko nnyinirwo nti ono Katikkiro yenna nnyini lulimi ekyo tekiri bwe kityo ne Ssaabasajja empologoma ya Buganda si yennyini lulimi lwa Baganda naye atembeeta lutembeeta alukulira baffe empologoma cuucu olusozi olusajja natasibwa muge Bemba Sebugulu bwa Nnyomo obukaliriza omuwanda cuucu Lukoma Nantawetwa Serwatika lwataka Nantatungibwa fumu lyebongera mu bwengula kujejjere bubukenneevu Kerejjuko Nyonde kussa obuzito n'amalala mangi nnyo tetujja kugogera tujja kubawa olunaku nga lw'amannya tugannyonnyole n'amakulu gaago tetuyinza butakozesa mukisa guno gwe tulina Omukulu Ssengule ekitabo osobola ogamba abantu akyetaaze naye kennyini okunnoonya kituufu nnyo akufuna atya osobola okunyumya ebisingawo amazima ga Katonda akuwa okubaaga bakuwadde kuli era nze kaŋŋambe nti nno oluyira lunondedde embazzi ssebo nkwebaza okunzikiriza okutegeeza abantu ba Ssaabasajja ekitabo kino ekitabo olulasangeyo weekiri kirimu engero kirimu ebisoko kirimu ebyafaayo kirimu ebyennono kirimu obugagga bw'olulimi kankifunze Kasubi lwaki wano bayitawo Kasubi Nabulagala lwaki bayitawo Nabulagala Kawala lwaki batumawo Kawala Nansana lwaki batumawo Nansana muli ku byalo Kyengera lwaki batumawo Kyengera muli ku byalo temumanyi nnono zaabyo lwaki kyava kuki ennono kitegeeza ensibuko y'ekintu kyasibuka wawe kyava kati Ssaza Kyaggwe olimanyi Kyaggwe mumanyi nnyo n'ebyafaayo by'omanyi ku Ssaza Kyaggwe kati ng'onoŋŋamba okusumulula ebyafaayo by'Ekyaggwe ono tujja kusulawo busuuzi ate ng'onkulabye oyagala kusiibula oyagala nkusuuze ayogere olusasange balufuna batya olulasange lufune ng'ogenda ku New Styles bookshop awo ku paaka enkadde paaka mu luzungu tugiyita eggumbiro ly'emmotoka genda awo ku ggumbiro ly'emmotoka ekadde awo ku New Styles bookshop obuuze ekitabo olulasange oba Mwanjelina bookshop edduka Eg89 awo ku Mukwano Arcade e Kampala ne Masaka ku Elgin Street kumpi ne Radio Budu kwira na Tropical Bank oba Muto Complex ofune ekitabo olulasange oba tuukira nze omuwandiisi waakyo omusomesa Munabusiro Nseregganyi Musis Bbosa ate Ssengule 222 ng'oyita ku lukombo luno namba eno gyengenda okubawa ku WhatsApp eri 078 599 343 njiddemu gumu 078 599 343 yeyo kati Mukulu Bbosa njagala onsiibulira abantu bano naye nga mu layini yaffe eri enzibu ennyo etuleka nga abamu tunyeenya mitwe ngandi nga eno gye baga ng'omulaazi ogukubiddwa endeeta bumpowooko njagala obansiibulire mu layini abatikitoko nabo batulaba nerabidde okubuuza kwebali abatikitoko bannanga abatikitoko Ssengule abatumidde abawuubiddeko Ssengule kale ekyamazima bw'owoomerwa omuddo gw'omu lusambu tosula mu ddumbiizi so nga bwe bakutenda okudduka toyisawo osula abange bwe bakutenda okuzinaaga okwawula osamba baliraanyeewo bw'obanga ogambye nedda kati lwaki nze sikwata olutaawo n'enduzingamu eggodooli ekyamazima ensongola bwerengera bamwetimba bujumbi nga bajja bakalakala n'amakooba n'obujongo nga yo ekasuka munnange oluganja nange sijja kubanga oli nansero oba namulesa kale omufumbalanga eyagenze n'ensobyo awamu n'ekiri ekyoluzinabbo okubaako engeri gyakunkunya gikawogo ekyamazima bw'aba afunyeyoko nga giijo oba gyantudde buleku olwo n'alyoka akuba enkwawa n'okweyagala n'ayita kulinga mufu yaawunya ne yeeyagala okufaananako mulya gujuba agudde ku kikoodo ekijjudde munnange obutiko obuli obujjiba obujjibwa obw'amasingisiro oba obwalukoota pungula bitambo oba munnange obutiko bwa sula walungi ekyamazima ebirungi bire kwa nsingisira leko omuwemba n'agenda ku mirimu gya Ssaabasajja ate nga bwe mumanyi omukulu ow'essimbo kibbo olukijjamu emmere nga kidde emabega nga kituula ku bukulu nkubaza ku magi bw'awoomerwa munnange ebikunta eby'ensiri
tasula mu ddumbizi ng'agalanjuka amagolonjo nedda okujjako nga yennyini yewe tigimbuli yewe sukumbuli oba ow'ekiti gyawedde emirimu bino ngenda kubimala emmya kabootongoza amala omuluvu bino ngenda kubikomeka nkubanga omukakajja oli gwe bagamba omukakajja akomeka kibuluzi ngenda kubifumitira enkinzo ngenda kubiwumulamu empiso mbiwummule kubanga munnange teweerabira gy'onoonyeza ekibbo yakujjukiza naye bwamumma olukato ebigambo birekwa ebigambo bizibu bagamba nti ebigambo bizibu naye omukwano mwangu bw'obanga ogumanyi abanga omukwano gwe nina nammwe gutusaza muka bw'enswa nnene kanve ku bigambo kanve mu kubaluula bagamba bako bigambo omuzungu n'ali omusu bino bw'otabivaako oyinza okuba nga mutufu oyinza gwe wennyini oyinza okwereetera obuzibu ng'ogwa ku masongola nkuyege oba amagunda ekyamazima omwanasoda nkwebazizza nnyo okunkyaza n'okomyawo wano ku xpotv n'okubuuza ku basajja ba kabaka n'abazaana ba kabaka abawoomera olulimi oluganda kubanga luno tebalusanga walala wonna ku tiktok eya xpotv ne ku youtube eya xpotv kati wano kangambe nti oluyira lubalonedde embazi era bo bennyini bakuse emirembe banaawo nga bagalamidde jjukira togaya kigalamidde emmanvu ettembaala kaakati ebigambo bino nga njogedde bingi bikirako nsala bijanjira asala bata mukyayi ekyeggalwe lwaki si kuba olutaliga n'enkuba ebibanda nfananeko ebyeketeya ebirengedda oli eyateze mumasuka obyeresa ebigambo birekwa abange kansule wanekooba kubanga kaakati nze mpulira nkaye mpojjose njagala okuyegayegana ng'omuli w'omukyalo akkuse atebatebe ekiyamba mu mizi naye ng'agenda n'omufundero bino bigweredde wano ey'abasumba bigwera ku ttale emimando bwe bagisingira tesula ate nga njagala mbategeeza amagezi ag'akatoto gamutuuza ku kitowolo nammwe mutandikire awo musaasaanye musheyalinge mukomentinge kubanga bino byonna ntagwa buwoomi okufaananako obuwoomi bw'amakeera anti bukuyigisa ekidaalimbo nsimbudde ssengule ebigambo bye tetugenda bizzaako kuba akuddira mu luyimba tatera luwoomya bannanga babaddeko nga muwuliriza okuva gye twatandikidde ne mugoberera mwebale kwagala expo mwebale kwagala mukulu Bbosa ssengule kati omwanasoda abe dani banne ng'oyagala okulanga ne expo enamba zaffe zibeerawo wansi osobola ozeekwatako ensonga nnyingi zikyajja kati gwalabye mukulu Bbosa leero ng'owoomeddwa ebigambo byagambye subscribing ateekako ekita agenda kujjanga entakera abengako ensonga za ggusa mukama abatukuumire. Export TV to the world.